Kwaniriza ku mukutu tukyagenda mu maaso n'Abaganda ab'edda era ekitundu kino tukitandise bwe tuti. Wano mu Buganda waaliwo bakabaka abasukka mu 1700 abaasooka Kintu era ng'oyo yasembayo buli omu amumanyi nti ye Bemba. Obufuzi bwa Bemba bwagoba abantu bangi nnyo okuva mu nsi eyali eyitibwa ey'Abateregga eryoke efuuke Buganda. Kintu ng'adduka muganda wa Bemba esooka kuddukira Bunyoro. Eyo gye yava n'agenda e Buluuli ewa Lubaale Lubanga. Eyamulagula nti okuwangula Bemba yalina kulwana ng'asinziira ku lusozi Masaaba. Kintu bwe yatambula olusozi teyalulaba. Bw'atyo yatambula n'ayitawo mukungu Yogayoga ng'ali mu Abisiniya eyitibwa Ethiopia. Ekifo mu nsi eyo we yakoma baayitawo Ganda. Buli eyajjanga okubalaba nga bamugamba nti tuli Baganda, bo nga bawulira ng'agambye nti tuli Baganda. Na buli kati ekifo ekyo bwe kiyitibwa, bo nga bakyatula Gonda. Abo bonna be yadduka nabo beekuŋŋaanyiza mu buwaŋŋanguse mu nsi eyo gye baddukira. Era eyo gye yategekera eggye lye eryawangula Bemba. Abantu b'e Ganda baatuyisa bulungi era Abaganda gye bajja empisa esenza abagwirwa n'abalala obulungi. Okufaanana ng'Abaganda bwe baayisibwa obulungi eyo gye baali baddukidde. Ebika ebimu byadduka ne Kintu, ebirala byo byasigala era kati bye bayita binnansangwa. Mu bika by'Abaganda tulina ebika bye bayita binnansangwawo, ebirala byajja ne Kintu ate ebirala nga byajja ne Kimera. Naye bye byasangibwawo tubisanga ng'entegeka y'obusolya, amasiga, emibala n'ebiringa ebyo nga tewali njawulo n'ebyo bye bagamba nti byajja buzzi. Ekyo kimala bumaze okukakasa nti ebika ebyo byonna byasooka kubeera wamu, ebisinga obungi byesegulako katono ne biwaŋŋanguka okufaanana nga bannaffe Abakenyi. Kigambibwa nti ebika ebyo byadduka ne Kintu Omulangira nga tannafuuka kabaka. Ebyo bwe byadda bino kwe kufuuka binnansangwa. Ekyokulabirako ly'essiga ly'Emmamba erya Nankere lyo teryadduka era ab'Emmamba abalala okudda baasanga ekizibu okuyingira muno era kwe kutandika okubunga banoonya we baava. Eyali akulira Emmamba mu kiseera ekyo yakulembera Kintu okuyita ku nnyanja Nalubaale. Ne bayingira ensi eno okulwana ne Bemba era okuva ku Kintu Gabunga yali obukulu bw'empingu gye eryawangula Bemba era n'atwala n'obukulu bw'ekika. Bw'atyo Nankere yasigala ku bukulu bwa Ssiga naye ng'ekikulu Emmamba eri emu. Ate ye Ssemanobe ow'omu Ssiga lya Mugula Entebe yasigala aweereza Bemba era yayamba kinene nnyo Gabunga ne Kintu okusobola okuwangula Bemba era kyeyava asigala ng'akuuma Naggalabi kwe baabeeranga era kwe baatikkiriranga kabaka. Ate ye Kimbowa ow'Emmamba muganda wa Ssemanobe yakulira ekiggwa Buddo e Naggalabi era yakuuma ennyumba Bwanika kabaka mwe bamunaalizaako amaziga nga tannatuuzibwa ku Namulondo. Mugula bwe yadda bo tebaamwegaana nti si kitaabwe kubanga yabasanga kuno. Baasigala bamuyita kitaabwe nga bazzukulu ba Gabunga wadde bo bannansangwa. Kino kijjawo endowooza ebaddewo nti waliwo ebika Ebiganda ebyasooka okubeera muno ng'ebika ebirala tebinnajja nga byo biringa ebitaali Biganda nti byamala kujja wano ne biryoka bifuuka ebika eby'Abaganda. Wano katulage ebika byaffe nga bwe bizze byetaba mu ntalo ezaabiviirako okusaasaana ate oluvannyuma ne bikomawo ng'ensi eteredde. Kati eno y'engeri ebika gye byaddamu okukuŋŋaana nga biva eyo gye byali bibunidde emiwabo biryoke bikomewo ng'entalo ziwedde olwo bituule entende mu Buganda okutuusa kaakano. Bino by'ebika ebyasangibwawo nga Kintu akomyewo bye tuyita binnansangwa: effumbe, engeye, enjovu, olugave, endiga, enjaza, ennyonyi, essiga lya Nankere, Kimbowa, Ssemanobe. Bino bye byadda ne Kintu: Mpeewo, Nkima, Mutima, Nvubu, Mamba, Nvuma, Mpologoma, Ntalaganya, Kasimba, Ngo, Mbwa, Kobe, Mpindi, Ŋŋonge. Bino ate bye byadda ne Kimera: Butiko, Nkula, Nkerebwe, Mbogo, Njobe, Musu, Kayozi, Nseenene, Ngabi, Nkejje, Kibe, Nsuma, Nte.
Bino bye byajja byokka oba ebyekutula ku byaliwo edda. Kiwere, ŋŋaali, ndiisa, kasanke, namuŋŋoona, mazzi g'ekisasi, nswaswa, lukato, nkebuka, mbuzi, nsunu, kibuba na kinsige. Osaana okimanyi nti ebyo ebika ebyajja n'ekintu byali mu lutalo naye nga muno byalimu emabega era kyova olaba nti bwe byadda tebirina kijja kye byayiga okuva ku ebyo ebyasangibwawo nga bw'olabye waggulu. Naye olwatuuka kuno byagenda bugenzi na nnono zaabyo na bulombolombo bwabyo byonna ebyalifaananira ddala n'ebyo ebyasangibwawo wano. Kintu okuyingira wano yasooka kutuuka ku lusozi Masaaba nga Lubanga ow'e Buluuli bwe yali amulagudde nti okuwangula Bemba yalina kulwana ng'ava ku lusozi olwo. Kintu ng'adduka olusozi teyalulaba, yalulaba Madda era eyo gye yayitira. Awo nno abamu kye baava bagamba nti Kintu ne Mubiru baava ku lusozi Masaaba olw'okubanga olusozi luno luwanvu nnyo nga lulabika ng'olukutte ku ggulu. Abalala kye bava bagamba nti Kintu yava mu ggulu. Ebika ebyadduka ne Kintu byaleka obuwufu mu bitundu eby'obuvanjuba gye byayitira nga bidduka Bemba era eyo gye byayitira nga bidda okulwanyisa Bemba. Obuwufu obwo bweyolekera mu mannya g'abantu n'ag'ebifo agafaanana n'ago wano. Abo abawakana nti tekisoboka kutambuza bigere kugenda mu Ethiopia mulabire ku Mwami Kawere gwe twalabye yatambula okuva ku nnyanja Rudolph mu Kenya ng'atuuka mu Addis Ababa. Kintu bwe yava eyo n'agenda esese mu bizinga awo ne bafuna eggye ery'oku mazzi ne likulemberwa Mubiru ne lisomoka Nalubaale okuyingira wano. Yasibira Mangira. Bwe yava n'ajja e Bukesa wuuyo Naggalabi n'alwana okutuukira ddala ennono e Magonga. Olw'okuduumira amaato agaabunganga ku nnyanja Mubiru kwe kufuuka gabunga. Okutambula kw'abantu baffe tekwakoma wano anti kirabika nga beeyongerayo okutuukira ddala mu Angola era ky'ova osanga erinnya ly'ekyalo Uganda nga liri mu Abisinia wuuyo wano mu Busiro era ne mu Angola nayo gye liri bwe lityo. Eyo sisuubira nti yali nsobi mu kutuuma oba nti kyajjanga si kitegeke abantu okutuuma erinnya erimu nga tewali kibagandawaza. N'ekitundu kino wano we kikomye weebale kuwuliriza.